Olunaku lwa leero akwatidde FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Nathan James Nandala Mafaabi lwafundikidde okuwenja akalulu mu bitundu bino eby'obukiikakkono bwa Uganda. Olwaleero abadde mu disitulikiti y'e Padel ne Agago. Mu mboozi ey'akafubo ne Spark TV olunaku olwaleero, Nandala Mafaabi wabadde tannaba kugenda mu disitulikiti y'e Padel atubuulidde nti embeera gy'asanzeemu abantu abali mu kitundu kino eky'obukiikakkono bwa Uganda yeeraliikiriza olw'okunyigirizibwa abantu bano kwe bayitamu ekiviiriddeko n'abangi okutabuka emitwe. Kati saawa zino babaleetera t-shirts za Museveni, babaleetera billboards, babaleetera bifaananyi. Naye singa Museveni abadde emyaka 4 ana tamanyi, abeera ku TV, abeera ku radio, abeera mu mawulire, abeera ku social media. Singa sente zino yaleeta eno Northern Uganda naziwa bamama bano ne bataata abakola obu business obutono bandivudde wansi ne bagenda waggulu. Nandala atubuulidde nti abantu bano baasindiikirizibwa olw'entalo ezaali mu kitundu kyabwe ne bagenda mu nkambi z'ababundabunda, ettaka lyabwe ne balireka ttayo, ekyawa omukisa abantu abaagala okulyesenzaako okulitwala, ekyawadde n'abalaala omwagaanya okulyefunza. Abantu bantambulanga n'amaanyi mu Uganda, balina akasente kabwe, balina ente zaabwe, balimanga pamba, naye kati pamba teri, ente teziriwo. Nandala agamba nti obuwanana n'obuwanana bwa ssente buteekeddwawo okutereeza embeera z'abantu bano, kyokka bw'otuukayo weewuunya kye zaakola. I was a chairman of National Economy and I was involved in approval of the first 100 million NUSAF one. But what was the money used for? Asoomozezza abalonzi obutamala genyumiriza mu bantu ab'ebitundu byabwe okuweebwa ebifo eby'enkizo mu gavumenti ng'ebifo by'obwa minisita, kyokka nga tebafaayo kweyambisa bifo ebyo kutereeza mbeera z'abantu baabwe. Kankuwa ekyokulabirako wano Ira Ronek abadde Zaira namumanya nga akyali managing director wa National Water. Yalina ne plan enungi, omusajja ava Russia okusoma nga engineer. N'ebyakubiri wano byolaba tebiyamba. Abantu be bali embeera mbi. Nandala nga tannaba kwolekera disitulikiti y'e Padel yasoose kugendako mu kifo ewaziikibwa eyaliko ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Janane Luwumu Muchuni, era nga yatubuulidde lwaki kino yakikoze. Naye tuze wano okusabira omwoyo gwe, naffe tuli wano tuli mu kulwana, tuli mu struggle eno, twagala kulaba Uganda ennungi ey'essanyu, Bannayuganda nga beeyagalira mu nsi yaabwe. Oluvannyuma Nandala yeesudde mu ddene okwolekera disitulikiti y'e Padel, kyokka wabaddewo okulya n'okukomba essowaani okutuuka mu ttawuni kanso y'e Pajeri oluvannyuma lw'okusanga ekimotoka kino ekyabadde kyetisse kasooli n'ebirime ebirala mu kagga kano aka Porogale olw'ekkubo eryabadde lyesimyemu ekinnya. Nga bakyasala entotto ku ngeri gye basobola okuyita mu kifo kino, ate embwa n'emeketa emmwanyi ekire ky'enkuba bwe kyawamattuse mu ggulu ne kitandika okutonnya mu kitundu kino. Okumanya Nandala okugenda e Padel lyabadde amazeeko nga muwogo, basajja b'enkwatangabo baayiyiza mangu engeri gye basobola okuggyawo ekimotoka kino, era n'akataayi tekaasaze. Ekimotoka kino ne bakiggyawo, emmotoka za mukama waabwe ne zisobola okuyitawo. Mu kabuga k'e Pajeri, Nandala we yakubye olukuŋŋaana olwasoose mu disitulikiti eno y'e Padel bwe yabadde tannaba kweyongerayo ku kitebe ekikulu ekya disitulikiti eno ne mu bitundu ebirala ebya disitulikiti y'e Agago. Omukulembeze w'eggwanga bwe yajja, abantu ne boogera ku kyamakubo teyafaayo. Yagamba nti agabye eki PDM abantu batwale mu nnimiro balime, tebafa ku byaki by'amakubo. Wadde ng'embeera y'amakubo tebadde nnyangu, Nathan Nandala Mafaabi okuyingira mu disitulikiti zino eya Padel ne Agago yasobodde okuwatanya n'ayingira era n'akuyega abantu mu disitulikiti zino bamulonde ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Kati olunaku olw'enkya obwanga agenda kubwolekeza disitulikiti eya Budaka ne Kibuku okwongera okumatiza abantu beeyo nti yagwanidde okukulembera Uganda okutandika n'omwaka ogujja. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Padel.